What is your name? Tondeta nnyo mu Luzungu. Era twazina paka kuwulira bubi. Kiki oyinza okwetaaga ssebo? Nze kusomero. Kye neetaaga bitabo, penso, ne kala, rubber, pen, rimu, n'enjeyo, byonna. Twakuba ku ddabo? Wankumanyi oteeratera nnyo ku bano ddabo ng'ogaseeko n'ono. Nyirabo ssebo toolabisa nnyo. Mubandamu. What are immunizing? Tokuba nnyo. Balamusizaako nnyo abantu abano abampuliriza. Amannya gange nze era Jasimu Ejjowero. Tambuddeko ne baganda bange okwogera ku kikwatagana ku ssomero. Tugenda kwogera ku bye twetaaga, ku bye tugira, ku bye tuyinza okukozesa ku ssomero, n'okugira n'ebyasinga otunyumira ku ssomero. Kabasoke beeyanjule. Gye baleko ssebo. Kale so nawe gye baleko. Amannya go eggwani? Mama gange nze Soranko Arthur. Soranko Arthur, ki ekisinza okunyumira? Kisinza okunyumira abako oba ku ssomero. Ku Christmas ekisinza okunyumira abaana bazze wano ne bajaguza naffe. Tekisoboka nga bannammwe bali eri ku street tebali kujaguza, mwe nga muli eno mujaguza. Bajja ne tulyako ffenna. Gye baleko nnyabo. Kale ssebo gye baleko. What is your name? Tondeta nnyo mu Luzungu. Kyogamba gwe n'Oluzungu temukwatagana? Amannya go yeggwani? Amannya gange nze Nashiba Nambwere. Osomera wa? Somera ku City Smile Junior School. Kiki osinza okwagala ku City Smile Junior School? Tenyanyumirwa abaana baazina era n'abazadde baffe ne bajja. Kitegeeza gwe tewazina? Nazina era twazina paka kuwulira bubi. Okakasa ennyimba zammwe zaggwayo? Tezaggwayo. Wama gye baliko nnyo? Kale nnyabo ssebo. Ani nnyabo? Tewali. Gye baliko nnyabo? Kale ssebo. Amannya go yeggwani? Amannya gange nze Namukasa Winnie. What is your school? My school is City Smile Junior School. Kitegeeza obimanyiza eby'Oluzungu kyokka ng'olwo gye bakwatagana? Gye baleko ssebo. Kuleegera olyeyo mawaiti osirisa owulira oyagala kuba. Owulira oyagala kutta busibu. Kale ssebo nawe gye baleko. Amannya go yeggwani? Amannya gange nze Kyakuwa Kirafu. Asa anti kati nkomeddewo eri ggwe. Omanya ekindeese ekinziziza? Nedda ssebo. Ki ekyasinze okunyumira ku ssomero? Kyasinga okunyumira abaana bakona dansi naye waliwo ekyanyizaamu tetwamalayo dansi zaffe. Kyogamba ekyo kinyiza abantu kuba ndaba n'abatu wano tebazimalayo. Zonna kirasiganye tezaamalayo. Okakasa? Zonna tezaamalayo. Okakasa topu teyamalayo? Topu teyamalayo. Olota. Gye baliko nnyabo? Kale ssebo. Amannya go yeggwani? Namukasa Winnie. Nansonyiwa. Sabo ki ekyasinga okunyumira ku ssomero? Ekyasinga okunyumira ku ssomero sipiikide. Twakuba ku ddabo? Wankumanyi oteeratera nnyo ku bano ddabo ng'ogaseeko n'ono. Nyirabo ssebo toolabisa nnyo. Ate gwe badde ogamba ki? Nze sikubangako ku ddabo. Nkulaba otulimba. Wama gwe obalaba nga bali ababiri obalowooleza ki? Oba kuba ddabo okusinga. Naye nawe ssebo ogikuba tatuwayiriza nnyo. Ate ssebo? N'oyo mwennyini gw'obuuzizza naye akuba ddabo. Ssebo
Ate toteekamu bano kuba nkimanyi nawe ogikuba. Nawe ogikuba. Wali ondabyeko. Mwena n'abaza n'abatukwatirako kati. Mwena neeyongera obeebaza kuba mutukwatiddeko omwaka oguweddeko. N'abandaba mwena mbeebaza. Era mbatumiddeko nnyo tubaagala nnyo. Tambudde wano ne mikwano gyange naye nina gwendaba ali eyo. Yo buli kadde simailo tovaako. Yo omukubi wa ddabo nambeemu. Nawe kiki oyogera eri eggwanga? Tewali. Kiki ky'oyinza okwetaaga ssebo? Nze ku ssomero kye neetaaga bitabo, penso ne kala, raba, rimu n'enjeyo byonna. Tuli abaana 17. Twabadde 15 ne kweyongerako 2. Jebale. Leero Dani ali ku kamera mulaba asesa nnyo naye ng'emulengera. Omulengera. Kale. Sebo obadde okyatugamba? Oba olinayo K5. Kyonna ky'olinayo kale ffe tukisiima. Era we munajja Mukama ajja baddizaawo. Tusasula miliyoni 5,10,000. Ate gwe nyawo kiki ky'oyetaaga ku ssomero? Naye ssebo towayiriza nnyo. Neetaagayo rimu, ebitabo, enjeyo, kalaba, oreyo, kapenso, ekitabo, byonna bikoba ofunye tetukagana. Esente enkalu tuzeetaaga kuba zisobola okulanga school fees. Nina gwe nnengedde wabula ye ate era nzizemu ne mulaba. Ye simanyi kyenyinza mugamba kuba mulengera agamba kati ndowooza ngenda kansabe nnyo yidiyo ebisobola etuuke tulye mme nkube naddabo. Namusizaako nnyo abandaba. Kiki osinga okwetaaga? Kyensinga okwetaaga laba, penso, bitabo, kyoko z'abatica, kyopena, kala. Tugamba totulimbyemu ssebo. Kukya kyoko. Ku kyoko mbadde ndowooza batica bebagula kyoko. Kikkirizibwa ogendayo ne kyoko n'ozowa tica. Tuli abaana bameka si? Tuli abaana 17. Wayongeddeko 2. Tweyongeddeko abaana 2. Miliyoni 5 mu emitwalo 10. Anko era yagidde mu kinu simanyi oba lwaki. Kyova Baddaani amugamba nnyo ekyo kinu kye basekuliramu ebinyeebwa simanyi oba lwaki. Leero Dani yakituddemu ku kamera mulengera ali ku bbali. Bino binyumira. Badde manyi ogamba bino bibasekuliramu ebinyeebwa. Si byebyo kale kino kikirina kino bakikkiriza. Kankubuuzeeko ekibuuzo. Waliwo omusajja tali amulaba njita ne simanyi wama obulaba mukolera ki? Oyo bamuwa ekibonerezo. Tulimu ekibuuzo ekiri. Kibuuze. What are immunization? Anko tokuba nnyo. Tolowooza nkubye kale what are animal weapons? Animal weapons are things animals use to protect themselves. Tell me the best teacher do you like? All of them. Ani gosinga okwagala? Gosingira ddala. Nsingira ddala. Bonna. Anti kati. Kale ani akusomesa?
Sichana kato. Yakuyigiza ati za animal weapons naye nalabengera mu kibooko. Era namwe abape wano babakalakata mu kuba ffenna twali tukisomye. Ffenna nga batwadde wakayomu. Gwani yakugamba nze mbeera mu piwana nze siri mu pitu. Anti wagenze mu pitu. Guno omwaka ndi mu pitu. Ate siri mu anti kumpi. Wama gye baleko. Gye baleko ssebo. Buuziza ate tonzizeemu. Nawe nange nonziramu gye baleko ssebo. Wama kya kigo singa okwagala kusimula singa okusesa. Ticha Nakato. Wamaani. Ticha Julius. Ticha Julius. Wama kya kyasinga okusanyusa. Nze wonna baticha bansanyusa. Ate osoose gamba Ticha Nakato. Ticha Nakato asanyusa, Ticha Marioni. Ogenda ku Ticha Marioni. Ate ye Ticha Marioni waddala nnyo. Asomesa ne top oyo muveeko. Mubandamu. Eki? Limba. Tolimba. Olikulimba abantu nno. Wama. Edit kyasobola omwebazaako kuba yaleeta baticha. Edit teacher. Mpazi yani erinnya? Shadija. Wamba maiki yange gwe nkulengera. Mama obenga tozize oba sizize. Kuliko bulu, kuliko red, simanyi lwaki. Oba ayambadde ebyo. Akasaati ke kaliko white. Kote otekeko hi hat. I love Barcelona. Yes. Why? Barcelona nze nsanyusa. Ekusanyusa. Wetabeerawo oyinza Wetabeerawo mpulira bubi. Pasi wali wakomeka ssebo? Nze. Nabadde wakusatu. Lwaki amanyanga division 3. Division 3. Nze nayitidde mu division 2. Ate gwe? Nange kyekimu, division 2. Sebo okubuuza ekibuuzo. Lwaki obuuza banne ebibuuzo? Lwaki teweebuuzayo ekibuuzo? Nkyebuuze? What are mbuuza? Tobuuza ekyo kyewabuuzizza ono. What is immunization? Kyo wambuuzizza kyennyini. Immunization is the way of preventing children against killer diseases. Obadde okyabuuza ssebo? Badde nkyabuuza. Waliwo abuuza. What is a prayer? A prayer is a special way of communicating to God. Okyalina ky'obuuza njabo? Nedda ssebo nkulaba oli mugezigezi. Nze siri mugezi olaba nakwata saadi mu. What is a home? A home. Uzize ubuuzo bwangu ate nga sigenda kakuddamu. A home is a place where we live. Ate ono omwana mugezi. Kubirako mu ngalo. So, what is animal weapons? Animal weapons are things animals use to protect themselves. Animal weapons are things animals use to protect themselves. Animal weapons are things. Nina kwenengeddeyo omusajja ngenda mubuuzayo ekibuuzo kimuleme. Dan mubuuza kibuuzo ki? Mubuuze. What are ekyo sikimanyi. What are transport? Transport is the movement of people living, working together. And musajja wa Katonda. So kuba n'okiddamu ssebo. Transport is the movement of people created by blood or marriage. Anti omusajja wange tannaba kwogera kigambo kituufu.
Ha, you know. Achituwe wama. Ashtuke. Wama nenga byonna tuvuddeeyo. Transport is a movement of people. Created by branch, marriage or adoption. Transport is the movement of people and their goods from one place to another. Remember? Takubye nnyo. Sikubye nnyo sibo. Ebimu mbyerabira nnyo nange. Sawa ninde? Give me 4 examples of transport. What are transport? Yes. Railway transport. Bakigamba kyembadde nina. Water transport. Winde. Nina we tika kuwani. Baada ya road transport ne rain transport. Mpaya. Yenchera bidono chera. Atagwe na mikono na baina na Dani. Bakasomana ukasomako. Bakasomana ukasoma. Nyo. Ate ababera kirasi za What are? Buza. Nati nanga nchimanyi kyogera okumbuza sikimanyi. Ate nga nawe kyennyini tokimanyi kuba sinatuuka mu kirasi yakyo. Sebo. Buza. Nkubuuza kintu naye oli kyegobako. Ate obadde oyagala nkole njya. Give me 3 people moving in a family. In the family. Mother, father, brother. Ate sister nga tomwogedde. Ngambye 3. Omugambye 3. Mother, father, brother. Naye sister tomwagala. Sister. Nasooka olinde. Brother. Kutegedde se. Ate kati gwani egambye nze nkugambye buli kimu nkyagala. Olaba ne Yesu mwagala kati ate gwe. Yesu nange mwagala toli atayagala Yesu. Omuntu gwe nina Pozi nga gwe tomanyi nti Yesu gyali mu ggulu. Ani? Pozi nga gwe tomanyi nti Yesu gyali mu ggulu. Wama tulaba nga wemula. Alimba. There is some waliwo ali mu kulimbako. There is someone limbako nze here. Ozi. Ziri mu kulimbako nze. Zani zino. Zino. Zino ziba zino. Zikulimbako. Mutandika kunvumira mu luzungu basebo. Ala si luzungu naawe. Kati we tunagamba. What are non-living things? Gwe, nkibuuziza gwe. Hati nyama aito. Nyama asili. Eki? Tata ndio na matuku bya. Oli mpithiri. Kinene what is non-living? Kibanda. Awongobye. Agambye Anti atugambye awo tubeera tumugobye. natera kugamba mbuno okubawo nnyo. Zikubawo nnyo. Naye ka tumubuuzeyo kino. What is animal weapons? Ate no weda tukwogera. Animal vehicles. Kati mwena musirike. Turn the weapon off. Snake. Me. Eh? It's the weapon of snake. Gundi. Nango mazo mpaka enjuki basita mazoni. Gundi nze manyi mu Luganda. Poison. Kati waliwo omusajja ali mutu kyankanya simanyi kyanyiza mukolera pamuyita Venancio simanyi oba leero vibe kweziri. Wama tell me the weapon of person. Person. Handi.
Katonda wange omwana abadaga asose gamba ham. Hand. Ekibuuzo obuuza banno. What is the weapon of the People. people? Handy. Handy. What are weapons of? What is the weapon for the Ekibuuzo kyange mukulu. Poison. Kankubuuza ekibuuzo. The weapon of the cow. Legi. Nedda. Horns. Kale tuze ku kye tulina okubeerako. Anti kati mumanye ekifuba n'amalusu gatuganywa. Kankubuuzeeyo ekibuuzo. Tuzeeyo mu bye tulina obbeerayo. Wama nkusaba neebalizeeko. Nkwaniriza. Omukulu Venansi Oluwera tumuwadde n'ekifo bagenda mubuuliza obulungi. Wama Venansi. Wama manyongwegwa. Manya gange nze Venansi Oluwera. Nsaba ntumireko ku bantu abaze batuweereza. Abantu abaze batuweereza mwebale nnyo. Abaze batuweereza emmere, abatuwa emmere, abatuweerera ne tuddayo ku ssomero. Mwebale nnyo. Abamu bamanya amanyi. Bangi nnyo lwakuba sobola kwogera omu kubanga bangi. Basabe n'omuguno omwaka batukwatireko. Mwasobola okutuyambako mu guli eri omwaka ki? Tekisoboka kati muguno eno mwaka butasoboka. Kale. Wama tikya kigo singa okwagala kusoma. Kyago nsinga okwagala. Etya Nakato. Pozi yasinga okuyigiriza ebintu. Ye. Pozi nina kinjagala okugamba. Wama kikyo nina kibuuzo kyo. Kikyo kyekyakusanyusa kyekisinza okusanyusa ku Statement. Sitesimayiro. Ho! Kebedabo nayo ino jogera kuba nkumanya oli mukubi wa ddabo. Bakuwa emmere noddayo ne weeyongeza ate ddala kusipiikidde tweyongeza oba emirundi oba ng'emeka. Bagagamba twalya nnyo. Ne keeki tweyongeza ssebo. Ale. Ne soda. Tukubye nnyo. Kale tugenda bawayo akayimba kamu akagalawo sana. Kansuubira ono Venansi. Ono Venansi yagenda otuwa akayimba. Aba akayimba kikagenda otuwa. Konna kasita kabanga ka Yesu. Kasita kabanga ka Yesu. Mbawe? God sent his son. They call him Jesus. He came to love. Heal and forgive. Healing and died to buy my pardon and give the roof as my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, oh, fear is born. Because I know, because my future, my life is worth living just because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, oh, fear is gone. Because I know, because my future, my life is what I live in just because he lives. How sweet to hold a newborn
know. Angel he gives, But greater still, the calm assurance, this shall confess a certain days, because he lives, because he lives. because he lives. I confess tomorrow, because he lives. All fear is gone, because I know he holds my future. My love is what I live in just because he lives. But And then one day I'll cross the river, I fall as far, I know we read. But greater still, this way to victory, this shall confess has certain days, because he lives, because he lives. I confess tomorrow, because he lives. All fear is gone, Because I know, because my future, my love is what I live in just because he lives. Like, share, comment.